Kwando jaife abantu abusoka kodeyo bana tuliye mama mama tusanga ero kwa kale kane baze abakulembeze zambogeire Helena n'abandi bibogeire ndakongera ku katono nga wabisawo bayinonoire gebituse realise personal touch personal era mva kusaba mwami bwinono nti buli kadava kundira katabo tulikodo keeping record abantu bekumire ni bani contact with the jiria gomukubira sawe yo nokusoro omufuna so tuza kwetaga record ezo okubona ati actually nabo era to you are in touch with them then tulikusaba ino nti omukwano buvire era dagaka Ruso jawulira ati omukyala aloze FDC omwami aloze nare mayinga basulala so kyetaga omwami n'omukyala at least bekukyomulikiza mugolorera together kyakule mwebi kukikunaka police station mukole ku nsonga so gatabale kamwene wabisa wako nkende konkende mperano badda kwabuuza ati okay oli tusaba okulonda lwaki. Of course, Usoga tulina ensonga ezibali nga zitudaza era ndi musanze funti at least ekizito ekirala ekiba kitundiganga nga tuleva n'okwinonora n'ensonga y'ebyenanda aye wiiki eno gali enkyukakyuka era statement tuyinza kujja ku radio tubaidonole biki ebyasalibwawo ensonga ey'abavubi n'amanaging enanda kubanga Usoga eno 70% water kale ensonga y'ebyenanda bayigema ku bantu bangi abasinga obungi kuba tuyinza kuba tweri ku kyendya then wayenda kuwakalu so ndikusubira nti message nga bwetuuse mperano edda kutuyamba okunyonyola eri abantu tubone nti bayiramu gali okulonda kule waliwo enajjange special ku myalo ng'otuuka ku mwalo on attention you feel the tension nanga kati iwe mwana we oli waife ayogera byo ebya musada woto byogerera nga bankuba musada woto byogerera so wabanga really constrained already babu bayina obusungu koza wana mukaba obusungu tubunalondo obusada oli nga amuli ko obusungu aye ndi kyndi kuba ndi kuba ati besegende timely ya fisheries nti ede mu kiseera kituufu tubone nti abantu baife bagifuna twida kujja ku radio tuongera okujinonora nako bedo ntida kweta abakenyi n'omukulu wabo Musisi Jackson Musisi twida kujja naye ku radio tuongere ku nsonga eno tugibayinonole mwena musobole okujinonora eri abantu kube bali ensonga y'amaanyi ino musoga muno ensonga y'okubiryo n'endi kuba nti eri kunsanusa n'ey'omuwendo gw'ebikaga kubanga abamirazo bari bayizemu okundigiriza abantu basaze beyi ando basaze beyi ayi agamita yavayo mangu yakati babe minwa munakadde kinawulira muti baliko bati wetunamalo kudala baida kuira mu kusala mpano kyendi kubasaba imwe buli etunabo abo credit twekubire nduru tukobe president ulu ranti eriyo abali tuzana musonga ene yanka ebiwendo jene akati eje bikaga tikale ife we are aware tikati mutageza kutwale muri kwenda okora tubeke tubakobe tukizi so that you have bali kwenda okora bona kwati wange abantu abebikaze tubaleke ensonga yindi ne ya mizani kubanga era bamirazi bali batandisa olukwe kutola mizani hari etondo galiro yakubira yakwata ali kujja mayuge nakati hari to kujja mayuge ekola ki atukuno na permit nakati overuka oje mayuge just that which is very difficult mama ne nakati overuka oje mayuge okurinda ati mizani yafe bagigarawo nakana ndi yagairu mizani nga wazira abantu so mizani the president yakoba ati ziragemba ku mizani zinokuba tunda oba yenda kujja kuwa muyindi oje wenda kujja mizani oje ufune sente ainga kiboka sebuka so nsoga mizani yona ngwendo washuringa abantu ti mizani president yakoba ati zira kwigara mizani yona
era mukiwulira mutukobere kuba ku nsonga y'ebikaado nwanira irala mama nekyo so kasita baali ali kuzanisa ebizaani zaife mutukobera twamulumba twabona nti kyonna kikolebwako enguudo of course oluguudo lwewalugogo okusalamu Kamuli I think batandika side de walugogere ekyo kiri shiwadi parents done oluguudo lwaife olwendakani abakoto okutuukayo ebukungu londa that and I'm sure kubanga tunayo cabinet katubisa loan this time loan twagibisanga tusena ndiwo ate nga president mwe nati mutebe abageza ku president akati kiza kuvano gatubisa luguudo nno so ekyo ndisho akyona tumuka kiseera kino ndiwe lutawe ayinga lutandikibwako era ndi nti abasula kuna kani ku luguudo okwo galiwo ku activities ezikujja mu maiso so olwonna ekiba kitulumya emitwe kyonna kyakolebwako okay so ne meri daife edi kuchoga kansubire ntikukunda barasasula mangu ba contractors meri ditandika okola so that abantu abali kusabala bikola business tukola money tugaigawa so a number of things bijja ku maiso nokuba kubera nti mutesa feni president waliwo namukoba nti galiwo ebintu tukwenda bikolebwa mu kisanza kino without fail ebintu zakujja mu detail aye ebintu twatesa na which must be done for Busoga nga kisanza kikaliko so ebyo tujja okutaka pressure tumuteka pressure twenti waliwo kino ebintu bitambule bulungi ate we tufuna abakisaba ogerera ensonga ebintu bijja kutambula bulungi ate nga tuli kulembeza munesaala ezira kijja kulema mulino Nyanzi katusabe tukwebaza Musengwa Katonda waife iwe otutusisa ku lunaku luno olwasanda olusembayo mu mwaka guno twenda kwebaza iwe Katonda okuumye maama waife ono Honorable Rebecca Kadaga twenda kwebaza olw'omulimu omulungi gw'oli mukosa Busoga muno twenda kwebaza Katonda iwe balo kumwidandaba webala okuswaza abalabe abaali balowooza ati tajja kuyirayo kutambula ate webale Katonda iwe okuswaza abalabe abaali balowooza ati maama waife takayogera Busoga buno wuno ali kwogera era ekitiibwa kyo kiri kuboneka twenda kwebaza Mukama olwa tiimu eno ey'amaanyi etyevuireyo okubanga twegaita ku maama Kadaga okunooneza President Yoweri Kaguta Museveni akalulu ate nga Katonda niwe otukulembeire tuyikiriza nti tujja kuwangula mu liina lya Yesu. Mukama twongere okuwaayo strategies dona de tuli kuvaayo nado Mukama tukulembere gituleetera okuwangula tusabira maama ifo abe mulamu tusabira maama waife ono Mukama omuwa obusobozi ate Katonda ye niwe omukulembere yona yalimenti okujja okubona nti akalulu kano katambula bulungi Mukama mwiwe tuyikiriza nti akalulu kano tujja akawangula niwe oba otukulembere otuwa obukuumi otuwa obusobozi abalaba abali kulwanisa enyalemu Katonda iwe olwane nabo obasirise Mukama Katonda iwe otuleese wano okwida kwaife wano leka kwongere okutuwa amaani leka kwongere okuba okw'omukisa bwe tunaira yeyo ekintu kino kyeyongere wiiko 15 tulangirire nga nifo tuwangwire Yesu Kristo Mukama.